Okusinziira ku kitongole ekivunaanyizibwa ku banoonyi b'obubuddamu ki United Nations High Commission for Refugees, Uganda erina abanoonyi b'obubuddamu abasukka mu kakadde kamu n'ekitundu. Ku bano kuliko bannansi ava mu ggwanga okuli Congo, South Sudan, Ethiopia, Eritrea n'amalala. Bangi ku bano kati beenyigidde emirimu egikulaakulanya eggwanga era nga baliko n'ebitundu bye basiisiddemu. Ab'eggwanga lya Eritrea bangi bali Kabalaga mu divizoni y'e Makindye. Kino kyereka mu bizinesi eziri mu kitundu kino nga bbaala, saloon, ebirabo by'emmere oba restaurant n'ebirala. Kino wabula tekigaana bantu bano kunokolayo nti banyigirizibwa. Era okwongera okusitula eddoboozi lyabwe olwaliwo basobodde okwetaba mu lukiiko ne woofiisi ya pulezidenti mwe basobodde okwogera obuzibu bwe bayitamu. Like theft-related challenge. So I'm sure the police has addressed this challenge. Some are underway. As you guys have known, some of them have even gone to, they were murdered. But we thank the judiciary of Uganda for bringing those culprits into justice. There's also fraud against you. This fraud comes in a way that you want to rent premises and people come telling you, I have space. Then they fleece you of your money. So you need to be careful. Abantu bano constitution yaffe bawedde mbokolera mu ggwanga lyaffe tetwabaaniriza tuwangala nabo tukola nabo tewali nsonga lwaki mubanyigiriza mu ngeri emu oba endala basaba mukolegane nabo mubayambe oli bajja gy'oli akusuubira mu buyambi so si kunyigirizibwa. Okunogera ebizibu bino eddagala, minisita wa Kampala Mensa Kabanda asabye bano bateekewo woofiisi gavumenti mwesobola okuyita okubayamba nga bafunye obuzibu nga bwe kiri mawanga amalala nga China. Ku ssente gye twakolera aba China twateekawo interpreter. Nabano basobola okuteekawo interpreter nga asobola okuba nga asobola okumanya nti eno office ono ayogera ne tuba nga ffenna tusobola okuwuliziganya obulungi. Era kyetusuubira nabano singa bakikoze kijja kuba kituyambako. Era nze mulamwa gwange gugamba ti n'ensi endala eziri muno nga zikolera mu mirimu zaayo basobola okuba nga bainvolvinga bannayuganda okuyiga olulimi lwabwe tusobole okuba nga ffenna tusobola okukwataganyiza wamu ng'eggwanga. Bannansi ba Eritrea bano babuuliddwa ne bye basobola okuganyulwa nga basazeewo okwenyigira mu mirimu egikuza eggwanga. Bayina kati waliwo omwami ali muno era agenda kwogera ali South Sudan naye nga already alina wano era amafactory naye nga ya investing wano already $2 million. Kati zibawade tebazigatta ku naziri endala naye nga ye nga omu alina $2 million investment here. You already ayogedde ne byayina naga ne mu banka ninayo over 1.5 million mu banka. Kugamba abantu abo bonna baagala okulanga bateekawo ne ssente naye balina ebibakola ki ebibanyiga ebibakange ne baba nga tebasobola kuteekawo investment zaabwe wano kubanga zikola ki nga zigenda mu maaso. Under agro-processing, you're looking at 10-year tax holiday. If you have an investment in an industrial park or in a free zone, you enjoy 10 years tax holiday. You enjoy 0% on import duty. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba obanga ebirowoozo bya bano binaateekebwa mu nkola. Raymond Tamale, NTV, Akawungeezi.